Mwami Museveni whatever is experimenting obudde bwakyo bwe buyise abo boyogera bali kwa niyo tekyabatwalira myaka 4 okukola ebyo bye bakola babikola mu myaka ejjasooka emitono yeerayirira nga bwavumirira ebibaddewo gyobeera nti bibaddewo ku mulembe gwa pulezidenti mulala si ye kuvumirira obuvumirizi abali b'enguzi mu maaso ga Jacob Oboth ngo omuliki nga tasobola nakuguminkiriza kasi totandika nti ono speaker gwe tuleeta tajja kubba mabaati awulira ovumaye olutudde mu ntebe ogambye nti neebaza aba PLU ne chairman wa PLU okuntuusa ku kino gwe bw'oba olaba mu nkola ey'amateeka waliyo omujaasi ateekwa okulagira palamenti nti mulonde gundi ku bwa speaker clerk to parliament yassa omukono ku buli nsimbi ya palamenti efuluma clerk to parliament asigadde wali ne deputy noyo yatuuse noga nti neetonze nga bo tobanyezeeko omuntu abuuza ddala tuli mu kulwanyisa nguzi oba tulwanyisa omuntu singa ddala tuli mu lutalo lwa kulwanyisa buli bwanguzi ne speaker omujja naye yali badde mukomera ne deputy speaker naye yali badde mukomera ne clerk to parliament naye yali badde mukomera bamalawo yabadde wamaanyi okutuuka awo nti okuvuganya Anita tulina okusooka okumwanika mu bantu tugambe nti ono mubi awunyaziizi ekyokubiri nti n'ekyo tekitumatiza tumusibire mu nju tuleeta abamuvuganya ekyamazimazi ekigenda mu maaso mu NRM sikitegeera Anita sijja musaasira ekyo ekibaddewo actually nze ntunuulira Uganda si Anita kyekyabeerawo nga bajjako Kadaaga era we wanaatuuka olunaku ne bajjawo Oboth mu ngeri y'emu era tisaagala abali abantu ate beerabire era basaasira Oboth kubanga bino ebintu babiyingiramu nga babikola ki nga babiraba Pulezidenti alabika nti obuyinza abwagala nnyo nti n'okumuwagira ennyo nakyo kimutiisa buli mbaka wa palamenti ow'NRM akuza wabbali abeera ageya banawo omusajja atufuukidde ekizibu bannange bannamboozi oba munaakola mutya ffe bannange omusajja atufuukidde ekizibu twatuuse waliwo ababadde beesimbyewo abangi kubo batuziza abali twatuuseeyo ne batugamba nti twamaze dde ossalawo bano kati obadde ogamba ki nga ffenna ne tuvaamu naye ng'obadde omuwulira ng'enduulu gyakuba gyayogera Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampulirize yakoze olwaleero weebale wonna wosinzira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeera mu studios za Radio Simba okwanjulira programu eno kawungezi k'olwaleero nina omubaka wa Mukono municipality Betty Bakireke Nambooze abadde wano ne muwala wange era mulungi nze obusanyufu bwange tebubadde bwakulaba Nambooze ono mukadde omanya abaana bawa hope ensi bagiraba better than us bagiraba njawulo nabadde nsuubira mwanyinaze Proscovia Salamu Musumba okutwegattako n'olugendo oluyite ewammwe alajanye naga nti ebiganye Mukono has become really very difficult in fact nabadde nva ne badde bakayani bakabadde akiikira constituency ki in Bugiri district down there nabadde nveeyo ku Lwomukaaga presiding over function naye jamu ya twabadde mu natuuse ekiseera ne neebaka bwe nazuukuse ne ŋŋamba abaana tuli luddawa ne baŋŋamba otuto twantwalidde Iganga ne bagamba tuli magamaga ne bagamba nti tunayingira Jinja ne bagamba jamu nti twabadde mu jamu from Iganga up to Mukono you can't imagine nti okuva Iganga obeera oyingidde ebimotoka okutuuka Mukono nga tetusobola kuvuga 60 kilometers per hour mmanyiwo waliwo wonna okuva eri n'ovuga idudi n'okolota oba tekinga wali oyite ekayunga Bukoloto oba si kyogenda oyite Buyikwe era finally ne tuyite Buyikwe so
nze eyavudde era ffe tetukyavuga wammwe okuva between Mukono ne Jinja twabaggalawo tuyita Kayunga ne tuyitamu mpaka Njeru eyavudde eri ebugiri ku ssaawa nga zigenda kuwera 12 okuyingira Mukono nga 6 gw'ekiro namboze buuza abantu nga n'omuntu eyalinnya ennyonyi n'agenda e Bungereza atuuse basebo ne banyaba abatuuliza mbalamusizaako mwebala emirimu gye mukola ebintu ebyo tubyogera kubanga ffenna tulina ositulira wamu eddoboozi nti bwe tubanga tutambulira ku nguudo bajjajjaffe ze baakola okuva mu 1920 ne batema enguudo okutuuka mu 6 kati naffe ng'enguudo ezo mwe tukyayita mu bugazi bwazo kyokka nga ffe tweyongedde obungi twali Mwami Museveni yajja tuli miliyoni 12 kati tuli miliyoni zigenzemu 5 tukunuukiriza 5 si ffe tulina emmotoka ennyingi emmotoka ze tulina zikyali ntono ddala n'ekigambo ky'obutaba na public transport nti obutaba na public transport ate n'obutatema nguudo mpya wano wokka we tutambulira bantu 14 mu kantu mu kamotoka so nga ate bwewandibadde ne traini oba tramp mubeera abantu 15,000 nga muli mu tube emu ono bwavaamu omulala bwalinnya omulala bwagenda omuwala wange asula mailo ndooza ziwera n'ekinana from New York Center naye nga naye ali mu New York naye kyenalaba wali wasula nti bavuga emmotoka ne bagenda bapaakinga ne bazibaako we bazireka ne balinnya bonna etrain ne bakomawo buli muntu n'ava mu train n'alinnya emmotoka ye ng'emuyambusa wali wakaawe via ka supermarket awo mpola mpola naye ng'ate ebyo ebintu sigamba mbu nno wano tetubisobola nagenda otunuulira eri train eyo gye bakozesa nga si kyeki ekitale nnyera mwami bakireke twali naye nagamba ti bannange okupanga bikonteyina n'obiteekako emipiira egy'ebyuma n'obiteekako wheels in fact njukira Mwami Museveni we yali ng'ayogera mu 87 yali ayogera eri basawo naga ndi bannange nasanze bagenda kusaasaanya obuwumbi 2 nti kuzimba lwerwe okupanga ebyuma nako tuleeta abazungu nedda ekyo tugenda kyekola abayindi bakuli abaali tebaasoma bajja wano ne bagipanga mu gy'olukumi naye kaakati ffe ne lwerwe gye yali eyita n'ebyuma twabikuulayo dda mu makubo gamba ampuliriza time nali kakiiko ka Government Assurance Committee nga twateesa n'Abakenya tuzimbe wali kakiiko oba gwe wali ssentebe waako anti nga ssentebe waako nga ndi mukulu ekimu ku bintu bye twabuulirizaako z'enguudo za train ze twali tweyama okuzimba naye nga otuuka eyo nga amakampuni gajja wano ne tugawa ssente n'okgenda ne gagenda nga n'okuzimba tegazimbye ampuliriza lutino namboze kantandike n'akali selfish gwoyogedde ku nguudo mbadde wano n'omwami bamuyita Ndawula ali mu sales ewaffe ng'alaaja neeye wammwe Mukono mu nguudo ze mwafuna eza Greater Kampala temwali mu luyita ku UCU ne lukomawo Namiryango mpaka Seeta olwo teruli under the Greater omanye enguudo za Greater Kampala za streets ziri ez'omu kibuga naye luno luva Mukono tuluyita Bishop kubanga baliyita Bishop stage we lulina okutandikira awo maaso ga Mukono municipality ne lugenda kiro Bishop wali ku university Buguju kirowooza ne luyitamu ne lugenda lusala wali e Namiryango ne lugenda Nantabulirwa ne luyitamu ne lujja ne wa mukulu Ssemuju kati ewa Mwami Musi so kati olwo oluguudo teruli under the Greater Kampala Metropolitan luli under UNRA yavaawo nnyo Ministry ya Works manya luli under Ministry wa Works ate oluguudo lwolaba luli under construction really in that nti lwatandika okufuna ssente mu budget
niyo manyi batandikawe bati this year tuli ku survey then tuli ku design kakati tugenda ku level ojjukira nti edda walingawo oluguudo. That was the old Kampala Jinja Road. Twali badde tetukola na compensation zonna kubanga olwo lwaliwo oluguudo abantu baluzimbamu kati tulina compensations. So oluguudo lwatandika dde okufuna ssente mu budget era ninda kati kulaba zino ze batuwadde mu budget y'omulundi guno zigenda lupushinga watfa. So ezo mulundi guno ziyinza okuba za kola design design yabadde ya last financial year under the Ministry of Works. Mbolo oluguudo luli under construction luli mu kukolebwa. Ndawula owulidde so mbadde kusaba waliwo ebintu ebimu nzola oluguudo olusi mbeera nebaseeka nendulowooza nesimuka mutulo nensulanga sebasi. Waliwo ebizimbe byentunuulira awo nga wali Namiryango Senior Secondary School ya Honorable Nsubuga. Ngenda olusi akafaananyi ne kanjigira nendaba enfuufu ekutte ku mayumba g'abantu bwenti nempulira nga nensisa enkutte. Kati nno twebereza ate kati baalukyusizza terukyayisa awo olaba lufuumuulira enfuufu kati baaluzizzaayo luyite ate wano bwe lutuuka ekirowooza luyita mu buyisi ne lugenda eri paka ng'Enamiryango lwa nsonga wano wansi lwagenda okutuukawo nga lusaanyawo essomero lye bayita lyakwagala ke primary school nga ate tetulina ssente za compensation. Olulabe eryo essomero liraba eryakwagala kwe sirimanyi liryawo very big boarding school ate n'ebizimba awo nga biriwo bingi ne baŋŋamba honorable wano wansi ojja kukolawo ku ssente za Greater Kampala kati luno oluguudo lunene tulukyusiza tuluzizzaayo eri luyite kirowooza mu tawuni lusalemu lubuuka eri Enamiryango bwentyo bwe lwafuuka. Abeeyo muluwulidde ababadde so kapati ka wansi tugenda kazza kuza Greater Kampala. I hope that ekyo kijja kuba kijja kwanguwako okusinga ate luli naye nga naluli kugambye nti lwatandika dde okulya ssente abantu baluliirako ssente. Ate Jinja Kampala Express ali luddawa? Jinja Kampala Express ayiteeyo emabega eyo kakati ekyali ekizibu nti kasita bagamba nti oluguudo lunayita wano be baatuma okugamba nti oluguudo lunayita wano baspeculator ne bagenda beeguza ettaka kati bwe baamala beeguza ne bagulayo ettaka. Nina munywanyi wange agikolanga business b'abantu yakwata ekitabo kyammwe n'asoma concepts za gavumenti n'alaba wa ssente we ziri baba mu ministry omwo era n'agamba nti era alina olwamwokya ezo business z'aba minister z'aba permanent secretary z'abani ne bagenda baguleyo ebibanja ne babiteekamu amalaalo ne babisimbamu emiti ne babiteekamu ziikalina naye nga azimbye kalina alinda gavumenti ejja egimenye koobuuza ti omusajja ekimuteesa apartment ennene bweti era omukyala ani agenda ogipangisa naye nga speculator. So kati ba speculator abo baleese oluguudo olwo okubanga lutambula kasoobo naye ku luno babadde bagambye nabadde njogera ne bamukulu Katumba Amalanga nti tumaliridde olwo oluguudo tugenda lutema mu myaka gino 5. Ampuliriza Lutindo Museveni agambye agenda okugoba baminisita ku luno buli amulema naye abadde ayogera ku PDM anti ngamba agambye ataakole agenda kugoba anti kwe kugoba agenda banywawo kwegamba n'agamba kikafuuwa abaana ba Uganda baddayo batya ku Bwakadaama agambye mwebe mupya aba opposition mbesonyiye naye mwabo abaki ba MP benale mu mugende muyita abamagombolola manya abemiruka mu bakunye tugabe sente za PDM zirinnye kati zigenze ku bukadde 2 buli muluka. Agambye omuluka gujja kubeera n'obuwumbi 2 emyaka 5 wegina kuwerako buli muluka ajja kuba amaze okuteekamu obuwumbi 2 mu myaka 5 badde muwuliriza n'agamba nti emirimu gikolebwe era n'atulaga abantu benze nima miyembe nze nnunda nkoko nze nnunda mbizi waneeno. Waliwo omukyalo omwe agambye nti ndi ku myaka 64 naye kati guno omwaka gwensoose okufunayo akakadde k'ensimbi kati n'agamba nti kale kati nga kijja kitya nze ne mujjukiza bwe mbadde ntudde wabbali wakuba abadde tasobola kumpulira nti anti omukazi oyo kitegeeza wamusanga wa myaka 24
nga yakatandika okukola gwo mumazize emyaka 4 nga takwatanga kakadde abadde nga agamba mbu omukyalo oyo kale omuntu abadde abuuza kyomuntu aweza ate emyaka 64 nga tafuna nga talina kantu ke. Waliwo omusajja omu gwatulaze agambye mbu nafuna sente za PDM n'engula embuzi kakati ziri 16. Omusajja omukulu myaka 7 ng'olinda PDM ogula embuzi kagamba ampuliriza lutino nga sinagenda mu nsonga z'obwa speaker namboze entambula Uganda eno nenjivuga across juzi kanjogereyo ekyekiralo juzi nali ngenda Embale nenerabira wenkyamira ewane Nakalama nagenda okwekanga nga mpise mu kibimba ninga kati nempita toro naye juzi nabadde nvuga Kampala Gulu highway nga bwe tugamba abantu okulima nali njogera ndoza ne mwami Sekalale emyaka giwezeeko nanga nti Ugandans have never failed in production has never been a failure for Uganda. Okulima emiyembe si kyekizibu. Ekizibu ky'abanna Uganda butale na kukonvatinga bya agambye oli omwami nalima emiyembe era njitunda kuno ku kyalo buli muyembe 5 kati neŋŋamba kale kanzikirize nti bituufu singa tufuna abalimi bwe batyo 10 ku kyalo olwo bagitundewa gigenda kuka ku 10 kati mbadde ngenda kuweekye okulabirako nali nvuga ngenda eggulu nentunuulira ku luguudo nga kuliko amabaafu basins ezijjudde eziriko n'emitwe ez'emiyembe bwe nayimirira past Nakasongolo oyingira Mijeera ne ŋŋamba kanyimirire mmala okubuuza abaana bano njaggula nga nkomawo ne baŋŋamba ebbaafu siringi 8 ey'emiyembe egijjudde naye nga bonna bapanze ne ŋŋenda bwe ntyo mpaka Kamdini. Olaba abantu batuuka okutunoonya ku nnyimbe abantu babanga bakwata obutunda bwabwe bakwata balugu bwabwe bakwata ebisebeya bakwata emiyembe bakwata ennaanansi n'osanga omuntu ng'akutte ennaanansi bweziti n'agamba gino mutwalo mu traffic jam nasanze Luwero sijjukira katale bwe bakayita kati ennaanansi 5 wezibanga mu traffic jam Kampala zigula mutwalo omusuubuzi aba omulimi aba yazituze mmeka zabadde za 15 ng'ennaanansi 5 nene kati nze obweraliikirivu oyo si aba omulimi ono omwana azikutte ku luguudo bw'aba azitunda 5 omulimi aba yazitunze mmeka kati kitegeeza ow'akatale aliddeko naye kati y'omulimi aba ali ku ki bwe kiba kyetaagisa omulimi okutunda ennaanansi 5 okugula kiro ya sukaali emu oba ennaanansi 10 okugula kiro ya sukaali emu bwe kiba yetaaga okutunda ennaanansi mmeka okutwala omwana we ku university kati awo wetubuuliza twalina fruit farm Anita Amonga avuddeko ku bwa speaker naye yagikubako endere ne mukwano gwange Patrick Isiagi ow'Ekakyumbaala bagiddamu yalimu Onapite Comolite lwe twaziika Onapite Comolite nga ezimu ku achievements ze batulaga ye bamuyita Jeju juice gwe bakola Teso nga factory eyo investment yali nti bannayuganda babawadde emicungwa babawadde emiyembe babawadde ebitaffeeri sijjukira fruit kyendala eyali popular ndoza n'ennaanansi nga bagaa nti eno factory eri Teso kyekisumuluzo kyaffe factory erimu ssente za Uganda Development Bank mpitirivu obungi olaba ssente zetujje tuteeka kati mu kugamba nti amatooke tuga improving tuteekewo fruit factories ezo byonna ebyo nali bye bimu ku bintu bye nali nondoola mugundi mu government assurance zonna ssente ziba zaafiirayo anyway President Museveni alina ekirooto naye ekirooto ekyo simanyi lwaki takkiriza nti kiganya okubeera okutuukirira okubeera realized waliwo ekintu kimu ye naffe abamuvuganya kye tutakkiriziganya nakyo nti ki ekirina okusooka kinnaakyo nga okyayagala okufuga ensi nga President Museveni bwafuga Uganda tosobola kuteekamu nkulaakulana kubanga munnange kibaze ensi etaliimu demokrasiya yateekawo accountability demokrasiya yalwanyisa impunity obwannantagambwako kasita ebyo tebibaamu nga gwe okyate ebintu bikyali bya mwana waani tolowooza mbu ojja kutema empenda otereze eggwanga ebyo ojja kubyogerangako
ng'obyagala ne tebijja genda mukola. Era nze mbadde nsuubira nti president yali ebaziza bwebaza baana abo bakadaama. Abo abaana be batuwaniridde kati ng'eggwanga kubanga be baana abaleeta wano foreign exchange ebyaddala. Twetaaga bwetaazigamba nti kakati Uganda ekoze etya okulaba nga wetu exportinga leba. Yes, yes, kati waliwo obwetaavu bw'okusindika leba mu mawanga ga Middle East nti tukoze tutyo okuteekateeka abaana abaffe abo okulaba nga we bagenda tebafuuka baddu nga ddala bakolera ssente ezeegasa. Amawanga agamu eyo gazimbyeyo ne campusi z'abalebarazi baazo nga omwana waabwe tasula na mbawarabu ava wano we basula n'alyoka agenda. Omanyi kye bakola kati we bazimba awantu abaana baabwe ne basula awo enkya tebe export ate enkya agenda abeera musawo ate addako abeera looya ate abaddako batwala mmere wali kubaguza nti abatandika n'abaana abakozi bamaliriza ate beexportinze n'ebintu ebirala ebikulu. Naye gwe bw'olaba ekiriwo n'okijerega obujerezi mbw abaana lwaki bagenda eyo abo abaana be batuwaniridde basaana kwebaza sina kujeregerera. Ampuliriza Lutindo. Nambuza ebintu bibiri era awo. Ekisooka nti ku baana abo boogamba nali ndooza Dubai Sidoha nga ndaba akalango obusanga nga babutimbye nga banoonya abakola mu banka naye nga banoonya ensi njerabidde bava Thailand, I think Thailand oba waliwo eri endala ensi eri awo abafaanana abo nga bali very specific nti bano betwetaaga kubanga obutendeke bwabwe bujja mu byaffe. Kakati ffe wano tulina kati okutandika okuyigiriza abaana baffe wano okwogera Oluwarabu ne balusoma kituufu okufumba emmere y'Abawarabu nebikwata ku kalicha zaabwe kubanga eyo yeri emirimu. Omanyi kuba kwebuzaabuza okusigala kati ng'osomesa abaana Oluzungu ng'ate bagenda Buwarabu. Okiwulidde maybe enkya ojja kulaba nga bw'obanga bano bateeseteese bulungi ate enkya ojja kutwala bagenda kukola mu banka. Uganda erekeraawo okwebuzaabuza because kyetwetaaga kati kwe kuteekateeka abaana abo okuba nti emirimu egyo we bagigendamu so singa abalemeddwa naye nga ddala abakozi. Yes, let it be intentional nti kati tulina section exportinga labor. Ampuliriza Lutindo. Ate ekyo tekijja kugwawo. Amawanga mangi nnyo kati geetaaga abakozi bwe muba nga mweteeseteese. Ne bwogenda mu nsi nga Norway amawanga ago gaweddemu abantu. Waliyo abantu abali senior abakoze ssente zaabwe beetaaga abantu okugendayo okubaweereza. So ekyo nze ndowooza nti Uganda ekifo ky'okudda mu kwebuzaabuza twali badde tuteekawo a concept paper neewandiikibwa how we can really start training and preparing our children abaana baffe batuuseeyo. Yes. Nambuze democracy ne oyogedde ku President Museveni n'ogamba simulabangako ng'ali relaxed nga bw'abadde leero. N'oyogera ku President Museveni n'ogamba nti ogambye nti tomulaba bw'ayinza kulwanyisa nguzi nti awatali systems za democracy tewaliwo kulwanyisa nguzi. Nonzizaayo nali nsoma abasajja babiri bombi baakulaakulanya ensi zaabwe okutuuka ku bifo bye twegomba. Omu abantu bawana abasinga tebamusoma bamuyita Dr. Mahathir Muhammad Malaysia. Abawano gwe baasoma ennyo baasoma Lee Kuan Yew. Owookusatu yali Suharto Indonesia. Abo abasajja abasatu tekwaliko Democrat n'omu. Baaluma bulumi ijiiko ne bagamba nti bino bijja kuba. Bw'osoma Lee Kuan Yew yatuuka ekiseera n'agamba nti wano mmwe muveewo nja kukola bino ne bino ne bino ne bino. Abalina embuzi mu kalina n'abagobayo n'atuuka ku ejiko bagiruma after 40 years. Before nga batandika. Omanyi bagamba democracy actually yajja oluvannyuma. Obunaanyuma obulabira ku nnamusa. Bana Uganda tebasabangako Mwami Museveni democracy okuva mu ntandikwa. Basooka ne bamuleka n'afuga Uganda nga bwe yayagala. Emyaka omwendo egyasooka ogijjukira. Baamuleka n'afuga Uganda nga bwe yayagala. Na bino byonna yabadde abikola ng'atetenkanya okulwa mu buyinza.
yabadde abyekolera. N'olwekyo Mwami Museveni whatever is experimenting nakyo obudde bwakyo bwe buyise. Abo boyogera bali kwa niyo tekyabatwalira myaka 4 okukola ebyo bye baakola, babikola mu myaka egyasooka emitono. Naye ffe wano twogera ku mukulembeze amaze mu kulembeze emyaka 40 atandise ogwana mu ogumu yeerayirira nga bwavumirira ebibaddewo gy'obeera nti bibaddewo ku mulembe gwa pulezidenti mulala si ye. Kati olwaleero tuva kutikkira basipiika babiri wansi w'omulamwa gw'okulwanyisa ki obulyake. Waliwo abadde ayogerera deputy speaker kasita atandise nga sipiika yakalayira naga ngenda kulwanyisa enguzi, naye mukulu olanya Gilbert bwaza okusemba sipiika omukyala n'atandika okugamba nti ono gwe mulaba tajja kubeera kutuuka kiseera adde mu kuvuga Rolls Royce, tajja kwambala biteeteeyi bya bbeeyi, tajja kukola bw'ati, amuganye nti nja kujjako omuzindaalo. Yogerera muntu wo bye yali akoze so si byataakole nti nga n'okwogera n'okuvumirira obuvumirizi abali b'enguzi mu maaso ga Jacob Oboth ngo omuliki nga tasobola nakugumiikiriza nga tasobola kugumiikiriza kuwulira bigambo bivumirira abaki bulyake, kubanga buli wobitandika naye yennyini oba omuvuma. Kasita otandika nti ono sipiika gwe tuleeta tajja kubba mabaati awulira ovuma ye yennyini gwawulira ng'ovuma. Gyabadde mu ministry ya defense gye tuteeka ssente obulindo n'obulindo wansi w'ekisiikiriza ekigamba nti ki tugiyita ki eyo gundi enkusike classified esente ezo gyabadde n'engeri yokka gyazzeemu wali nti omanyi okulwanyisa obuli bw'enguzi tebukoma kugamba nti oli yakukusizaawo ssente naye ne systems nti obuli bw'enguzi bulimu ne corrupt systems nti gwe olutudde mu ntebe ogambye nti neebaza aba PLU ne chairman wa PLU okuntuusa ku kino. Gwe bw'oba olaba mu nkola ey'amateeka waliyo omujaasi ateekwa okulagira palamenti nti mulonde gundi ku bwa sipiika, walibadde okyegaana na bweganyi nti tannakigambako ne kakati olina n'okumwebaza muki mu lujjudde. Kakati eyo that is a corrupt tendency first of all. Naye musajja wa mazima aganti amazima go gali nti wano wenayise kano kekadisa mwenayise anti kakati anti olwo otandika nti otandise ogumira ebikolwa ebimenya ssemateeka n'obigumiikiriza. Kakati gwoyinza otya okuŋŋamba tubadde wali nembuuza bannange nti sipiika Oboth sooka omuse wabbali ne sooka okwate deputy speaker okwate omukulu clerk to parliament yassa omukono ku buli nsimbi yaki ya parliament efuluma. Kati gwe ng'ogyewaanite naye nga clerk to parliament asigadde wali ne deputy noyo yatuuse noga nti neetonze nga bo tobanyezeeko. Omuntu abuuza ddala tuli mu kulwanyisa nguzi oba tulwanyisa omuntu? Naye nga twekwese wa mabegawo ogamba nti tuli mu kulwanyisa nguzi. N'olwekyo nze ndaba olugendo lwo lukyali lunene nnyo eri President Museveni, era ng'ate ndowooza n'okulowooza nti nga yalukutte n'amaanyi nga gayogera naye yennyini tasigala waggulu, kubanga kitegeeza kumaakinga bantu be bonna betulabako buli ajja maaso nti kakati singa ddala tuli mu lutalo lwa kulwanyisa buli bwanguzi, ne sipiika omujja naye yalibadde mukomera, ne deputy speaker naye yalibadde mukomera, ne clerk to parliament naye yalibadde mukomera. Bamalawo abaka ba parliament abo bokka abakalayira President Museveni abadde abawa ssente mulujjudde ng'ensi ekola ki ng'eraba baagaana abeewammwe baafuna. Kuliko omu eyagamba nti nze Mwami Museveni yatunze ente ze n'atuwa ssente, naye Mwami Museveni ng'ali ku likodi ng'aga nti nze nyinza otunda ente za jjajjange kasanku nti ngula obululu. Omuzimu tegunzita tava emagombe n'antuga nze sobola tunda nte za bujjajja nti ngulirira abaki. Era nga Mwami Museveni kyategeeza nti yes tannatunda nte ze
wabula tuli ku state funds essente z'omuwomusolo ezaligenze ku bintu ebikulu ennyo bino bye tugamba eby'enguudo bye twogerako ebyobulamu bye twogerako eby'amasomero era eno emboozi ey'abannayuganda ogaggawala nesigala nga mboozi buboozi ekyokulwanyisa enguzi nefuuka mboozi buboozi nti weeterewo omulimu buli lunaku ekyo ekigambo bakyogedde ekkololaawo fe abamu tukooye n'okukiwulira nasembayo okuwulira nga Jacob Oulanyah alayira nti ffenna abali wano tuli balyake tuli bali bangu yayimirirawo kololo n'agamba Mwami Museveni n'amugamba nze nzijamu n'agamba mbu Oulanyah yagamba nti atakikolanga yaba asooka okukasukayo ejjinja tewaliwo agenda kikolayo n'olwekyo eggwanga lino nze ndaba tukya ekimu ku bintu President Museveni byasobola okukola kwe kuteekawo transition eya nnamaddala nga ejja buyinza nga eteekawo enkyukakyuka eza nnamaddala awo anaaba atadde ettaffaali ku musingi ogw'okutereeza eggwanga lyaffe mu ebyo byonna ebikyabulayo katumukkirize nti kale byakoze abikoze yeebale naye kakati waliwo obwetaavu obw'okuteekinga a giant leap forward gamba okukubwa oluta olugazi nga tugenda mu maaso. Ampuliriza Betty Jacob Maxon Oboth ye speaker wa parliament amyukibwa Thomas Tayebwa omusajja ngambye olwaleero nti naye owulira otya ng'ogenze mu ringi okuvuganya n'abakuwagira nga weebali naye nga gwe wabadde olina okuvuganya bamusibidde mu nnyumba omugaye nti togeza n'olinnyayo gwe ng'omubaka wa parliament kino kikuyisa kitya because whatever sins Anita among zaayina twabadde tulina okutuuka mu mbeera egamba nti okusobola okuvuganya Anita yabadde wamaanyi okutuuka awo nti okuvuganya Anita tulina okusooka okumwanika mu bantu tugambe nti ono mubi awunyaziizi ekyokubiri nti n'ekyo tekitumatiza tumusibire mu nju tuleete abamuvuganya. Ekyamazimazi ekigenda mu maaso mu NRM sikitegeera okupakuukirira Mwami Museveni kwayolesezza ku Anita nako simanyi bwetaavu we buvudde kubanga nze mu magezi gange ndowooza nti yalisobodde omugamba obugambye nti ddawo abbali era n'akola ki n'addawo naye nze Anita sijja musaasira ekyo ekibaddewo actually nze ntunuulira Uganda si Anita kyekyabeerawo nga bajjako Kadaaga era we wanaatuuka olunaku ne bajjawo Oboth mu ngeri y'emu era tisaagala abalibe abantu ate beerabire era basaasira Oboth kubanga bino ebintu babiyingiramu nga babikola ki nga babiraba babiyingiramu nga babiraba. Waliwo ekintu ekinene nnyo ekitatubuulirwa mu Uganda olwaleero ekintu ekyo ekitatubuulirwa kyekivuddeko nti pulezidenti alabika nti obuyinza abwagala nnyo nti n'okumuwagira ennyo nakyo kimutiisa nti ate oba yakafundako ne bannambooza abamuvuganya naye n'okumuwagira ennyo kimutiisa. Nawulidde abantu babuuza nti kale Anita nga yaani awerekera Museveni embalala kaalo ku kaalo nga yaani amwanjula e Buganda nga yaani amwanjula egindi kaninga katono omukazi omusango gwe yazza kuwagira nnyo. Anita bw'aba abadde atwala ssente zisinga zibadde zikola mirimu gya mukulu oyo kumutereereza kyalo naye ng'akolanga omuntu bino Wakayima bye yagamba nti gwe batuma tamala kulya nagamba nti amala kukola ki amala kulya nti naye ng'abadde ali ku njawulo era enjawulo mpozi ye kye bamuvunaanamu mu buli bw'enguzi bwe nti abadde ayanika byafunayo naye bw'oba otunuulira nti tewaliiwo nnyo njawulo nti wakati wa Anita ne Tayebwa tewaliiwo nnyo njawulo wakati w'ababiri abo oba n'abalala bonna abasigaddewo awo so nze simanyi bwetaavu obwetaagisiza Mwami Museveni okozesa amaanyi gano gonna okusaanyaawo omuntu we ate era saagala nannyo biyingira mu lwansonga nti bano babiyingiramu nga balaba kye tulina okukaabira ly'eggwanga Uganda nti nga tuli ku mukulembeze atalekera bw'atyo naye ng'ate tulina eggwanga ery'okulowoozaako okutwala mu maaso
eggwanga lyaffe liragawa era bw'obanga olina ogubinja gw'abannabyabufuzi nga ffe bwe tubadde tutudde wali naye nga ffenna tuli so compromised nange kanneetwaliremu ti paalamenti eyo yonna ababaka ba paalamenti abo bonna nga bw'obalaba bina babadde bina mwana simanyi mu bameka ab'NRM babadde bina mwana plus nti nga babagamba leero mulondo ono ne bakuba mu ngalo nti ye mutuufu ne butuuka olweggulo ne bagamba nti mumuveeko ono ye mutuufu era ne bazina ne bagamba ye mutuufu abalonzi both babadde binaana mumu n'abalonzi olimu ne babadde bina asinzeeko tayibwa awezeze ebina 5 mu mukaaga nti ababaka abo bonna mu bungi bwabwe nga bonna basazeewo ogamba nti tuli malindirizi nti ne bwe bwalikedde olwaleero Mwami Museveni najja n'Anite mu mmotoka n'agamba nti bannange ate twakyusizzaamu ekiro Anita akomyewo bali situsera ne bazina ne bagamba weebale nnyo ekyo kyokoze kyekituufu era Anita ye mutuufu kakati watuuka ekiseera n'ogamba nti kati tunenye Mwami Museveni oba twenenye ffekka kubanga bw'obanga gwe oyagala kulemera mu buyinza n'osanga bannansi nabo abakuyambako bulemeramu kakati twongere omunenya oba twenenye ffekka tubuuze kikulu ki ekiri ku bannansi b'eggwanga lino Uganda twala ekyokulabirako gundi omuntu najja mu paalamenti nagamba nti ng'oli civilian nagamba nti kola etteeka erigamba nti basiviliani basimbwenga mu kooti z'amagye n'olikola ye speaker onno kati olidde yennyini oyo ng'oli civilian because walirowoozeza nti enkima teyalisaze gwakibira nti amateeka aganyigana ffe ababaka ba paalamenti twalibadde nga tugamba Mwami Museveni bayidawo erindako eryo etteekawo nze nambooze tolirinkwatiramu naye olaba abantu bwe tudda wabbali buli wa NRM akuzza wabbali fe olwaleero tuyimiridde n'amagulu ne gatufuuyirira buli mubaka wa paalamenti owe NRM akuzza wabbali abeera ageya banawo omusajja atufuukidde ekizibu bannange bannamboozi oba munaakola mutya ffe bannange omusajja atufuukidde ekizibu twatuse waliwo ababadde beesimbyewo abangi kubo batuziza bali twatuseeyo ne batugamba nti twamaze ddo salawo bano kati obadde ogamba ki nga ffenna ne tuvaamu naye ng'obadde omuwulira ng'enduulu gyakuba gyayogera mawulire agezesezza bannayuganda abadde awo ng'ayogera ebigambo ebirungi nga asiimikiriza bamuwadde obululu 15 ekyo kikulaga nti tewaliwo wadde kasensa akogamba nti tusobola okugendako n'ekirungi laba ababaka b'abakyala for the first time mu myaka mingi tulina paalamenti nga basipiika bombi baki basajja naye mu paalamenti nga tulinamu ababaka b'abakyala tuwera abakazi 200 ne basimbawo bakyala bannaffe asinansi naye nga tetusobola bawa bululu era asinansi obululu ana mu obutano bwafunye kw'abaana mu abatano abasingako basajja naye walibadde olowooza nti abakyala baaligaanye nti Museveni yalirabyeyo abakyala 10 nga bagamba nedda ku lwa struggle y'abakyala tugenda kulonda abakyala bannaffe bano tewaliwo asobola kukyusa kalulu kukazza watuufu nti we had the best candidate. So ekintu kyenjagala okugamba mukulu kibazo nti obuzibu tebukyali bwa Mwami Museveni obuzibu bwaffe bannayuganda. Ampuliriza nkomawo bwenva mbirango omanyi Dr. Paul Milton Obote bwe yali ali Zambia yateekawo enkola ng'asinziire Zambia n'alagira naga nti Uganda UPC Presidential Commission ono mugobye ono mutaddeko kyakola nnyo mu UPC olwaleero NRM tokyasinziira Zambia obeera wano President Museveni n'alagira wano bo abanuupu nabo banaagenda mu kali akabote ng'ali Zambia. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndina Honorable Betty Bakireke Namboze. Honorable Namboze, Mwami Museveni ali eri alagira kati mwasimbyewo muganda wange Paulo Mwiru nali naye wano ndooza ku Lwokubiri lwa wiiki ewedde.
by and large mwiru olwaleero abadde muwanguzi naffe omanyi obuwanguzi emirundi egimu tebujjira mu kutwala kikayanirwa ngule naye n'engeri gy'ovuganyizaamu esobola okufuula omuwanguzi. Tubadde bawanguzi nti bannayuganda tubawadde alternative ate erina ebisaanyizo. Tubadde bawanguzi nti at least ffe tulaze nti ffe tuli wamu. Ekyo kibadde kikulu kubanga bw'olaba Mao gye yatandikira n'okusaba akalulu kano ne byabadde ayogera okuba nti nno Mwiru amusingidde wala. Ffe ab'NUP tubadde 49 bwe tuli ate ku 49 waliwo bannaffe babiri abatazze Mukulu Sserukenya n'omulala ani abatakoze eki abatasobodde kubeerawo naye tufunye obululu 6. Ekyo kitegeeza nti nno waliwo abantu abalala abalonze naffe. Ekyo twetaaga kwe kukuuma abantu abo together, eddoboozi eryo ery'abantu 6 together, one to give alternatives. And ekyokubiri ogezaako to grow allies nga tukozesa ennamba eyo ey'enkaaga okugezaako okuzimba Obwasseruganda n'abantu abalala weewaawo nze abantu b'NRM bantu bazibu nnyo okulowooza nti nno onoobakolamu omulimu naye omulimu gwaffe ogusinga gwa kunyweza constituency ezo 6 okuzimbirako si kuwangula buyinza kubanga obuyinza twabuwangula dda naye okuzimbirako engeri y'okuteekawo amagezi amajja ag'okuba nti okwagala kw'Abannayuganda okwokukyusa obukulembeze okubujja mu mikono gya Mwami Museveni okubiteeka mu mikono gy'omuntu omulala ate ne sisitimu zizonna okukyuka tikutuukirira. N'olwekyo nze njagala kwebaza bannange nti bebale okukuuma obumu obwo. Twetaaga okugenda mu maaso n'enkola eyo nti Bannayuganda bakimanyi nti oba oliawo tetusobola naye kye baagala okutulaba nga tugezaako okuteekawo eddoboozi ery'obwesimbu ne Mwami Museveni naye nga naffe ne tumusiibyako awo tumusiibizaawo teyayagadde kye yabadde ayagala ajjaawo batikkire engule abantu batambudde bagendeka ndowooza era omukolo ku ssaawa nga 6 gwali badde gukoze eki guwedde naye tumusiibizaawo nti ekyo osobola okiraba ng'ekitono naye mu byobufuzi kinene nnyo nti kiwa confidence abantu abalala kubanga abantu abananunula eggwanga lino bannange si beefe abali wali mu palamenti. Abantu abananunula eggwanga lino bannange yemmwe abali eyebweru era ffe bwe tuba nga tuyimiridde mu bifo bino mu butono bwaffe okukola bye tukola tuba twagala mufune confidence mu abali eyo mutegeere nti okuvuganya Mwami Museveni kisoboka era si kikolwa kyakweyimbamu muki muguwa. Kisoboka nti osobola ovuganya gavumenti. Nzo natandika okubeera wano mu studio zino naawe kibazo nga ndi muwala wa myaka 20 nze nava wano mu studio za Simba ofumbirwa Mwami Bakireke nkiwulidde naye mbaddewo nga ndi mu struggle ey'okukyusa eggwanga lyange nye nenfumbirwa abaana nembazaala n'okula nkuze n'emyaka Mukama gye yampa okubeera mu nsi najjo ngibaddemu. Waliwo abalala abasazeewo ne bagamba nti katugende tufune ebyamangu ewa Mwami Museveni naye ate bw'obasanga n'obabuuza nze najjanga mu studio muno ne mwannyinaze Tamale Mirundi twajjanga mu studio muno n'abantu abalala bangi nnyo bamukulu Katerega baani olwero osobola obbabuuza nti abantu abo bali luddawa bamukulu Luzige baani ng'ate nabo n'obasanga ng'ate nabo si be b'ekitale nnyo okusinga nze. N'olwekyo nze njagala abantu abali eyebweru mutegeere nti ffe okubeera mu bifo bino twagala tuyimirire mu buzibu buno okuba wammwe confidence ku lw'eggwanga lyammwe. Mulekeraawo okugamba nti kuba abantu abamu bali eyo bali mu kutusala mistake tomanyi na kye baagala bwe mulayira nti lwaki balayidde temwalirayidde ate nkeera be bakubira akasimu mulonde Mwiru ate wabadde jjo ngamba sirayira kwegamba n'abantu baffe bennyini bambi ebintu bibayitiriddeko bingi balinganga abatategere naye ng'ate tetuteekwa kulekeraawo. Olwaleero bw'otunuulira emisolo gyokka egiri mu bajeti eno ejja ne ssente ze bagamba ebintu bye bataddemu ssente tolema kwennyamira. N'olwekyo basebo ne banyabo
ffe tuliwo kubawa ssuubi era nze njagala kuyozaayoza bannange nti akawungezi ka leero tulibawadde. Honorable Nambooze, ekiddako wano awagenda okuddako waba wakugwa Malaka, the selfish now arrives. Abali mu gavumenti abanoonya obwa minisita buli omu alinnya kagere ka munne. Ate nze omukulu andabe eriyo bangambye mu babadde banominatinga leero ndoza abadde asekendinga omu ku babiri abasekendi nze sijja kubuuliraani nti mu oda yaabwe mu nzikiriziganya baade bakkiriza nti Nambooze yajja okunominatinga Kibazo yajja okusekendinga bagenza okusituka nga balaba Kigundu yayiseewo yasekendinga ne baga nti olinaga nti owange nze ndabye abantu abavuddeyo wali bayimirire n'ettayebwa ng'alayira balina okubakuba ebifaananyi onzijukiranga ondabiranga ddala naye ebyabwe byakukola kubeera malindirizi. Waliwo bannayuganda abaagala obulamu obwamangu babulabye basobola obufuna ewa Mwami Museveni abo battiŋŋana ku byeyo newammwe anga nti newammwe naye obulipo nabwo kati bugenda kujja ate ekibi mwe bimugaba bitono eriyo paaka local government accounts committee Kosase ne government assurances size zokka ndoza netugattako ne commission netugattako ne rope ne chief whip era buli muntu yenna ali mu opposition aliyo ng'amanyi nti mu opposition terinnyo byakugaba naye no buli wantu obukulembeze ekizibu si Mwami Museveni kukulembera banne nga bagabana ebifo mu gavumenti naye babigabana kukolera ani kukolera abantu oba kukolera ye tojja kujjawo bukulembeze ensi yonna etalina bukulembeze eba eri mu anake. Absolutely. Olidde so mu Nuupu waliyo obukulembeze era abakulembeze bajja tuula munsi muno n'okweyagaliza nakyo kya buntu buli muntu yenna ayagala nnyo to be added responsibility naye ekikulu kiri nti si kyekidefininga okubeera kwaffe mu Nuupu nti Nambooze bwe bataamuwe bwaloopu olwo ng'abivaamu bwe babumpa oba chairperson bwa committee oba loopu oba commissioner oba shadow minister kyonna kye bampa nsanyuka naye nga si kyeki defining okubeerawo kwange mu kibiina so saagala abantu bagambe nti anti nammwe newammwe nawe wajja kubaayo okugaba kubanga era ebifo birina okugabanyizibwa ate buli wali okugabanyizibwa ng'okuwateeka okubeerawo obukulembeze eyo ye setup newe mubeera nga mugenze mu nsiko okulwana lutalo wajja kubaayo obukulembeze kubanga wateeka okubeerawo akulembera okusalawo yes ampuliriza Lutindo Nambooze ekiddako awo mwe mwacreatinzeeyo ka criteria akaga nti anaafuuka kino alina okubeera ne bino wammanga nawulidde ab'NRM nali wano ne Katerega Musaazi ku Lwomukaaga ng'ekimu saddenere ku bye beevuma baga toyinza kutuuka butuusi n'ofuuka seeka nga naawe wakakyuka okuyingira mu muzikiti kyekituleetedde ebizibu n'Anita ne Tayebwa mwe wammwe mwacreatinze mwe ekyomukisa omubi oba omulungi mwenna muli bapya ekibiina kyakatondebwawo akasengejja kali mu kamyufu buli muntu NUP gwe yawa kaadi n'agenda bamulaba ng'alina ebisaanyi kitegeeza naye buli omu agwanidde nga naawe bw'oli ewuwo ng'abaana bo bonna babo era obaagala naye nga lugenda ku kyo olunaku lumu olondeko omusika tekitegeeza nti abalala tobaagala naye lwakuba nti n'omusika abeera omu so newaffe ffenna tulina ebisaanyizo ekisaanyizo kyagamba nti nno ffe tukkiririza mu kuba nti nno mu buyinza bw'abantu manifesto yaffe wagiraba constitution yaffe ogimanyi ebyo bye tukkiririzaamu naye ebifo tujja kutonda abanaasobola okufunako ebifo ebimu bajja kubifuna abalala tuweereza nga bulijjo sisuubirayo muntu kugamba nti nze bannange olw'okuba tebampadde kino ekifo nze n'ekyanze ŋŋenze era nze mmanyi nti ffenna n'abakulembeze baffe tubirabyeko wano ebimu ku byaleetera obuzibu FDC ogwasookera ne mubiri Betty Kamya nze nali nkulembera kakiiko ka government assurance naye waliwo omuntu abantu bagamba nti ffe ekikulu bulijjo ekituyombya
kuba ffe temwatuwayo kakiiko kakulira kakati ffe batuwa akakiiko akabaddeko nambooza ako bakatuwe tutereere nze abakulu ne bankubira essimu ne bambuulira akakiiko ne tukazaayo ne bakabawa nitibaatereera beyongera akakiiko ne bakakwata mu bulago ndowooza kubaawo ne kavumbeeramu beyongera kufuuka bazibu naye nga akakiiko bakabawa nga bagambye nti ffe kasita mutuwa akakiiko mutufuneyo akakiiko konna ke mutuwa nti nga kaluwa nti ngaawo namboozi oyo alabika ye teyakola nnyo akasimu bwe kajja ne bagamba nti bannange kakati abakulu bano baliyagadde okukulira Government Assurance Committee ndikamba bwe kiba ekyo kinaatereeza NUP mukibawe era ne bakibawa ne tebaatereera bayongera kwesuula mu jjulume n'olwekyo omuntu omuzibu talina kyosobola muwa n'amatira ate tetusobola gamba nti mu nuupu abalinganga abo tebaliyo gye bali kubanga ne nuupu naye abantu tebasuubula ku mwezi bajja kuno mu Uganda naye nga kyenjagala okugamba nti si yenkola enkuukuutivu kakati mu NRM wafunyise agaba nze mpulidde olwaleero obwedda bagenda ne bagamba neebaza ekibiina kyange ekyenalemu naye neebaza nnyo chairman wa PLU toba kuba gwe taata nze salifuuse sipiika ng'ate ddala okiraba nti NRM kyonga ekibiina oba bannannyini kyo baategedde nti baabawambye badde ndaba wali Tango Odoyi nga takyakanga nnyo ng'ali awo takyalinawo kaayina Tango Odoyi nga atusa mukolaawo ekibiina kati aba efamile ya Mwami Museveni yatekinze over NRM party negiteekako n'akaki n'akaana aka PLU era kati PLU yekulembedde nti nze sikyalina kubuusabuusa ku kyendabyo olwaleero nti obukulembeze bwa Uganda buli co-shared between the president and his son. Nicholas Businge akugamba nti Peter, I like that lady, but I want her to put off the partisan cloth for this country and tell me, does she feel like I feel? That actually as a country we have handed over the instruments of state and government as was envisaged in the 1995 Constitution, 1 to family and 2 to the forces and 3 to the person of General Muhoozi. That in effect there's been a coup in Uganda and all of us clapped. This for me is worse than 1966-67. Maybe I see things different. Honorable Nambooze. Yero akwogera Luzungu. Ebigambo byayogedde mu Luzungu si byenva okwogera mu Luganda. Ngambye nti olwaleero Nicholas Businge nga sirina kubuusabuusa kwani afuga Uganda. Tinno President Museveni ng'omusajja omukulu yakuza omutabani we n'amulera era amukwasiza Uganda ng'estate ye. Nga tata wange ebbanga tono nga tannafa yali atusembeza ffe abamu ng'abantu bakimanyidde ddala nti wadde Mwami Kayongo waali naye wano ensonga enkulu ejja kusalwawo ani Nambooze. N'olwekyo tewakyali wadde okukweka because mu constitution ab'amagye tebayingira mu byabufuzi but not our CDF awo ye yabuukawo olidde era ekyo kate kikyaliko nakukweka ndabye wali nga buli akwata ekifo buli akwata akazindaalo in fact omukyala Nammere ayolesezza ne ku kitone ekyokuteesa olwaleero kubanga omubaka we Galiraaya eno w'ebbaale asituse n'aga nti bannange olw'obudde protocol yonna ngy'observinze kakati njagala okuleeta erinnya Nammere najja aleeta point of order n'aga nti mpulidde omubaka w'ebbaale ng'ayogedde n'atakungiriza pulezidenti nti kwegamba nti omubaka w'ebbaale abadde alina oga nti neesinzizza pulezidenti Museveni ssebo ow'ekitiibwa ennyo nkulabye wooli so ng'ayogedde butuufu nti protocol nga bwe bayagizize ab'ebitiibwa mwenna protocol observed kitegeeza nti ab'ebitiibwa mwenna bassebo ne bannyabo mbalabye mu bitiibwa byammwe era mbibawadde naye Nammere ekyo
kwegamba kati tufunyeyo such type of people nti kati wetutuuse nti nganze namboze bwe ngende Mengo singa ngende Mengo nensanga nga Ssaabasajja ku mukolo gweri ne ngamba nti bannange basabo ne banyabo mu bitiibwa byammwe mwenna mwe muli mbalamusizza mba nkoze ensobi kubanga Ssaabasajja Kabaka sirina tebamugatta nina okumwawula ne ngamba nti Ssaabasajja Kabaka magulu nyondo cuucu nannyini nsi abalangira n'abambejja ne maama n'abagereka okiraba kakati awo nkubuulire sipiika omanyi kumpi ne sipiika alulinze nti agambye nti banange nabaka ba palamenti tetunnaba oliyentinga naye ekyo kisonyiikika ku babaka abajja naye si ku bakadde ng'owebbaala aludde wano. So ssebo omukulu oyo byawandiise mu Luzungu gavumenti y'abantu gye baalonda yawambibwa naye ate teyawambibwa Mwami Museveni kusigala ng'agikulembera nga buli bwe yakolanga edda. Yawambibwa mu kwekobaana okw'amaanyi okulimu abasirikale era bali makkati more or less tuli mu gye bayita military government naye nga military government eno eriko gundi arch ekitikkiro kyayo ye famire ya President Museveni. Famire eri ku kitikkiro era abantu bina mwana mubameka ababadde wali ababaka ba palamenti amaloboozi ge baleese nti bannayuganda eyenkola bagikkiriza tugenze mu bwakabaka obwa Uganda era tuserengeta North Korea aba Korea we bali Uganda lyekkubo lyekutte era bwe tuba nga tuli baakulwana kugijayo dear leader ne kuddako great leader ne tugenda ku dear leader ne tuddako aliko ne tulonkomana najja Uganda njagala mbabuulire nti nja kuba sibijje wala bwe ngamba nti wajja kubaayo ne Kaguto owokusatu ajja okusituka okujjako nga waliwo bannayuganda kye bakoze ne bagamba nti ekimala kikola kimala kisoboka kubanga dear leader Mugabe yali aserengesaawo ne bannansi bamwarrestinga n'atatuukayo. Dear leader Gaddafi yali akkiriddeawo ne bannansi bamwarrestinga n'atatuukayo. Ekyennaku Hosni Mubaraka mu mawanga ago gonna ebyo gye bibadde ate amawanga gamaliriza nga gafuuse failed states ate ffe kye tutayagala Uganda efuuke. Weewaawo twagala enkyukakyuka naye ate tetwagala nkyukakyuka zijjewo kumpi gavumenti ensi efuuke yakirwanire. Ampuliriza Lutino Namboze sibula abantu basebo ne banyabo mwebale nnyo okutuuliriza nze njagala mwami bamuyita Kiggala Kiggala agambye ebigambo byasomye byonna bituufu ye weebusega nti naye gwe akutumye kati gwe mubaka we ebigambo byonna byasomye bituufu era ensonga eyo yeetaaga buli muntu okusitukiramu bannaddiini abakulembeze b'obuwangwa mwe bannayuganda bassekinnoomu ate era n'okwekuba mu mutima eri Mwami Museveni n'abo abamulya mu ngalo nti nno tekyali badde kya nsonga eggwanga lyaffe eryo ekkubo lye balikwasizza buli ggwanga lyonna erikutte ekkubo eryo liri mu kaseera kazibu tewaliyo ggwanga lifunye emirembe nga likutte eryo ekkubo. Basebo ne banyawo mwebala okutuwuliriza ffe ogwaffe bulijjo tugukola ne tujja wano ne twogera ebigambo bino si lwakuba nti ffe tusinga obumanyi naye tuba twagala tubazzeemu amaanyi muddemu essuubi kubanga kiba kibi nnyo ensi okubeeramu abantu abaweddemu essuubi. Gwe gavumenti ne bw'otaagifeeko ekukwatako naye waliwo gundi gyengenda okumaliriza nayo eyagambye nti ye baasinze okusanyukira bebe mupya abasatu abajeemu agambye nti nze sijja birondayo obululu ne batta butte oba basebusse oba bubalemye osobola okulowooza nti babusse naye amagezi gaabwe ng'amagezi ge gababuze bamugambye nti genda olonda obothi netayeebwa ye n'abiwandiika kalulu kamwe era Museveni asigadde abukayandira agambye obululu bwe bubadde bulaga bulungi nnyabo kye baagala okukola ki abo tebajeemye wabula mutegeere nti n'abamu ku abo amagezi kati gabasenguka dda. Kakati omukulu Oboth asomye ekyawandiikibwa kyenange kyenjagala okusomera bannayuganda agambye nti Bayibuli egamba nti Mukama bw'alituusa obudde bwe kyemwagala ekyo
tetulafubanira kigenda kubeera yaki asomye ekyawandiikibwa ng'ayagala kulaga nti abadde ng'amaze ebbanga ng'alafuubanira Mukama yakituusizza naye nange nkikyusizza ku lwa Uganda nti ekyawandiikibwa kyo both nkizizza ku lwa Uganda nti bannange temugwamu ssuubi Katonda obudde bwe bunaatuuka kye tulafuubanira kigenda kubeera nti baliva mu nsi y'Emisiri ne basala Semayanja ne bagenda okwabwe kigenda kubeera ampuliriza Lutindo